Wetogera bannamawulire abagasakira mu kikolwa ng'olukulu abatali bamu batandise okulaga obwenyi nga bwe baagala okulembera bannaabwe. Abantu abasoba 5 be baggyeeyo empapula abaagala obwa pulezidenti ssaako n'ebifo ebirala. Ebifo ebitunuuliddwa kwe kuli ekya pulezidenti, omumyuka we, ssaabawandiisi w'ekibiina kino, ow'ebyensimbi n'ebifo ebitali bimu. Wabula abamu ku abo abeesowolayo okwesimbawo balaze obutali bumativu ku ngeri ki akakiiko ak'ebyokulonda gye kakwatiddwamu awamu n'oyo ali mu buyinza nga ye Sam Yibanda Mugabi gy'addukanyizaamu ekibiina kyabwe. One is asking, why is he rushing? Why did he appoint whoever he wanted? He appointed members using WhatsApp. Some of those members even decided to withdraw, including Mahadi, who was appointed to be on the Electoral Commission through WhatsApp and returned the favor, saying that he was also going to engage in the process of election. So, we call upon Mr. Sam Yibanda Mugabi, the General Secretary and the outgoing. Please don't be part of this dirty game. Clean your name, call for the AGM, and we elect. We are not against you. We just want to respect the law. We can't imagine go through as the president, me Hasif Sechunga. Bano mu lukungaana lwa bannamawulire lwe batuuliza ku paalamenti bategeeza nti Sam Yibanda Mugabi nga ye pulezidenti waabwe enkwata gy'akuttemu emirimu gino awamu n'akakiiko ke konna ekyobola ekiyiwa kya paalamenti mwe baweerereza era nti nga bo baagala abeereko byatuukiriza. Kibalume naye mwetuli. Ensonga lwaki mwetuli? Bwe twebuuziza ku bannamateeka twakizudde nti kayinza okuba akakodyo ke bakozesa ffe tuveemu beeyongere okufuga oba okutukule. In fact sina tukulembera kutufuga. Kati tugambye mwetuli oba bayita General Assembly oba tebagiyita. Ekyokubiri, tetugenda kukkiriza kulonda kuno kubaawo nga tebakoze ebintu ebyo bye tubagambye. General Assembly tujagala. Bano baadde bakulembeddwa mu Hasif Sechunga, Francis Rubega nga naye yeesimbyewo ku bwa pulezidenti, Kisitu nga naye y'omu ku abo abaagala obwa pulezidenti nga bano bagamba nti bingi ebiteekeddwa okulowoozebwako. Muleete AGM ebeewo mu accountability, tubabuuze ebibuuzo byaffe mukyuseemu oba naffe tukyuseemu tugambe nti oyo ajje oyo tajja kujja. Ekyokubiri, wabwe bagezaako okwogera nti bano abaali eri abaali mu wujja mwagala kutta UPPA mwagala kukola ki, kyangu nnyo mujjeewo obumulumulu bwe beemulugunyaako UPP ereme kufa. Naye gwe buli wogamba nti bano baagala kusuula kibiina ky'abannamawulire ku paaliyamenti baagala kukola bati, no, ebizibu bye boogerako weebiri, then bwe byebiri musooke mbi ironing out tubijjewo, then tulabe bwe tutaasa ekibiina. Naye tujja kubeera nga tukitaasa nga genda nga tugende mu kalulu nga abaliko gwe abalondera musayo gy'oyagala obalemerako we mubeera mu ajuwingamu ewanga mwogeramu ku bigambo ebimu abantu amba ku defendinga n'okudefendinga nga tenga likakiko k'ebyokulonda ati bamale balondese. Ekyokubiri ne tugamba nti singa ebintu ebyo tebabikola kyetuzaako kiyinza obutaba kirungi. Tuba tugambye nti kya buswavu okulaba bannamawulire ba paaliyamenti nga be bali mu gino emivuyo gy'okumenya ssemateeka. Tuli ku kifo ekikola amateeka okulaba nti gatambula bulungi ate ffe bamu ffe tugamenya. Bano era balangidde abakulembeze baabwe olw'okuteekawo embeera etali nnambulukufu nga ekosezza emirimu gyabwe nga n'okutuuza olukungaana lwa bannamawulire kibadde kizibu gye bali. N'okulutegeka obutegetsi lubadde lwakaweereege. Sam Yibanda Mugabi yegga omukulembeze avaako, ofiisi ebadde yiyo. Simanyi lwaki otya nnyo ate ffe abajja abagenda okuvuganya naawe. Ffe tuli banafu tetulina ofiisi gye tubaddemu wano. Ono talina wabadde mu bukulembeze bwo, nze sirina we mbadde mu bukulembeze bwo, n'ono talina wabadde mu bukulembeze bwo. Simanyi lwaki otutya nnyo. Leeta lipooti onyonyola abantu bagambe nze mu mwaka guno kino kye mbakoledde. Wetujjidde ku mpewo nga waliwo ekiwandiiko ekifulumiziddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kino Apollo Tusiime nga kiyita olukiiko olw'enjawulo olw'abafuzi ab'ekibiina kya UPPA. Olutuula luno luyitiddwa okusinza ku kiwandiiko lulaze nti lwakutuula olunaku olw'enkya okubeera nga babaako bye bagonjoola. Okusinziira ku bano ekisanja kyabwe kyaggwako dda mu mwezi ogw'Ekkumi nga n'olw'ensonga eyo akadde kano emirimu gye bakola bagikola mu bumenyi bw'amateeka. Kigongo kulwa Channel 44 Oliguro.